Ensonga za Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri zo zeeyongedde okulanda era ye Katikkiro Charles Peter Mayiga ali mu katu. Bannayuganda bagamba si baakuzikiza mpaka nga bategedde Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi ali ludda wa era akola ki, nti waba ali mu ddwaliro ki, baagala kumanya. Bagamba tebajja kubanga baweera mpaka nga bategedde Ssaabasajja ali ludda wa. Bagamba nti Katikkiro Charles Peter Mayiga yalina okuvaayo annyonnyole eggwanga, mbagende ku TV oba ku radio annyonnyole eggwanga, ababuulire butuufu Ssaabasajja ali ludda wa, empologoma ya Buganda eri ludda wa, nti ebbanga nga lyekulungudde nga tebamulaba. Tetwatuuka n'okuba nga tujaguza amazaalibwa ge nga taliiwo. Era bwe mujjukira bulungi twajaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri nga taliiwo. Twagenda bugenzi wali Entebbe ku Adventist Church ne tusiima busiimi ne maama n'Abagereka wamu ne Princess Ssangalyambogo wamu ne Ssemakookiro n'abantu abalala abaaliwo. Awo ne tugenda ne tusiima olw'okuba nti Mukama yali ayagadde n'aba ng'ayongerako ku Ssaabasajja omwaka omulala. Naye Bannayuganda bagamba nti bo si basanyufu, beetaaga Katikkiro Charles Peter Mayiga aveeyo alambulule ensonga eyo ey'Omutanda. Tibo baagala kumanya Omutanda ali ludda wa, nti singa avaayo n'akikola bajja kuba tebamwinaako buzibu, kyokka nti ajja alambulule Mutanda waali. Munnange era ng'Omunnayuganda wenna kiba kikkakatako okuba nga tudimandinga Kabaka waffe tutegeere aliwa, ali mu mbeera ki, waba ali mu ddwaliro yeweewaawo privacy kiba kirungi nnyo. Nti naye ye nga Katikkiro Charles Peter Mayiga asobola okuvaayo n'ajja n'alambulula n'agamba abantu nti temutya Kabaka wammwe gy'ali era nga tusuubira nti ennaku zino zino ajja kuba ng'akoma. Munnange byebyo, era kankulekere abaana bakambwe bazibu nnyo bawanda muliro nga babanja Ssaabasajja. Obubaka bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bubuno, omwana asumuludde ng'abumuweereza ayagala abe ng'akole ki, ng'amuddamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakomrades, mbasaba muve ku diversions byemulaba bigenda mu maaso. Tusooke tufokasinge ku nsonga enkulu eriwo mu ggwanga lyaffe naddala mu Buganda. Mukimanyi bulungi nti nkola yaabo abawagizi b'abatufuga buli lwabalabawo ensonga enkulu gye tuteekeddwa okwogerako n'okuwa obudde bayiyaayo bidiversion n'ebibooziboozi nga baagala kutujja ku mulamwa, naffe twetabe mu biboozi byabwe eno ensonga enkulu eyitewo egende. Oba okitegeera? So n'olwekyo mbasaba ebidiversion musooke mu bimmo amakulu, tusooke tufokasinge ku nsonga enkulu egenda mu maaso. Mwalabye ekyadde mu lukiiko lw'Emmengo jjo, era nsubira nti mwakakasizza nti amaloboozi gammwe ga mugaso nnyo mu ggwanga. Nyongera bakwiza nti temulekaayo kwogera, ebbanga lye mumala nga bye mwogera bituufu era nga mazima. Amazima g'olaba mazibu nnyo, galinga amazzi agakulukuta. Amazzi agakulukuta ne bw'ogatega omuziziko gamala ne gayitirira obungi, ne gakuba omuziziko ne guvaawo ne gayitawo, n'amazima bwe gatyo bwe gali. Nti gwe bw'ova n'oyogera amazima ne batawuliriza, n'owookubiri n'ayogera, n'owookusatu n'ayogera, n'owokuna, n'owekkumi, bwe musukka obungi, amazima bwe gasukka obungi okwogerebwa, gamala ne gakuba omuziziko ne guvaawo ne gayitawo. Oba okitegeera? Nze okusinziira ku kye nalabye ekigenda mu maaso, nze nayongedde okutya n'okweraliikirira nti munnange n'abakungu be twadde tulowooza nti oba bo balina oba oli abalina bo kye bamanyi ekigenda mu maaso ku mbeera n'obulamu bwa Kabaka butya bwali na wa gyali na mbeera ki gyalimu, baatulaze nti nabo balinga ffe, beebuuza bwebuuza nga ffe bwe twebuuza, bawulira buwulizi nga ffe bwe tuwulira, tebalina kye bamanyi. Ekyo nno kitiisa era kyennyamiza nti Obuganda gavumenti ennamba nga n'abagikoleramu abagiddukanya tebamanyi kigenda mu maaso, nga nabo balina kubuuza muntu omu nga ffe bulijjo gwe twadde tubuuza, nga nabo gwe babuuza
ekyo nno kyennyamiza baze nadde banyi kyokiko kerutudde abakungu bagenda tubulira ebigambo ebyenjawulo nga bonna batulaga gwa kabaka gyali kyekyamutuukako buzibu ki bwalimu ali mirembe ali atya obuganda bubeere butebenkevu bumatire naye twalabye nga nabo bennyini bazze kubuuza bibuuzo mwalabye omukungu Profesa Kateregga Kateregga ng'agamba Katikkiro nti kabaka nga bwali mulwadde fe abalina obusobozi tukkirize tugende tumulabeko. Ekyo ekigambo ekyo oba ekibuuzo ekyo kyabadde kiraga butali bumativu n'ebyo Katikkiro byabagamba. Kwa singa babadde bamativu ne kyabagamba tebaalisabye kugenda kulaba ku kabaka. Baali badde bamatira n'ekyo Katikkiro kyabagambye. Naye okubeeraga nti fe abalina obusobozi tukkirize tulagirire gyali fe tugule tiketi visa buli kimu tugende tulabe ku kabaka. At least ne bwe balondamu abakungu 5 kuba balina obusobozi bangi ne bwe balondamu 5 bokka mu lukiiko olwo ne baga nti mumukiikirire Obuganda mugende mulambule ku kabaka mulabe embeera gy'alimu na buli kimu kyonna mukomewo mutegeeza Abaganda n'Obuganda batebenkere okusinza ku kyaba n'amulabye kabaka gyali. Naye yamulaze nti nakyo tekikola ki tekisoboka nadda mu kubuzaabuza nga bwe mwamuwulidde akola ki bwe mwamuwulidde abuzaabuza. Oba kitegeera omulala yabadde omukungu wa kabaka gwe bayita ani Lutaaya nga bwe tulaba Abaganda bwe balaajana bwe balina ennyota y'okulaba kabaka bwe balaajana okulaba ku kabaka n'abakulembeze abakulembera ku lwa Buganda nabo balaajana bulaajanya okulaba ku kabaka nabo beegombye okulaba ku kabaka. Mawulidde omusajja bw'asaba nti ssebo tukkirize abakungu ba kabaka ab'amasaza abaami ba kabaka ab'amasaza mu mwezi otufunirengayo olunaku lumu ne begana ab'amasaza 2 gokka ng'abakungu baago abasajja ba kabaka ab'amasaza ago nga basobola okusisinkana ku kabaka ne boogerako naye. Olw'ensonga tulina ebibuuzo bingi nnyo ku ground ebitubuuzibwa nga tetulina ansa zaabyo. Kati ate nga naawe gwe twali bibuuzizza bwe tujja okubuuza naawe totuwa ansa. Kati tukkirize abakungu abo banaagendanga ab'amasaza 2 ne balaba ku kabaka banaavangayo ne bategeeza Obuganda ne batuyambako n'okwanukula ebibuuzo ebitubuuzibwa bye tukulembera ku ground. Mawulidde bwe yamugambye ekyo kinaasoboka. Bwe ngenda mu diaspora bangamba bagala kulaba kabaka, bwe ngenda e Mawogola bangamba bagala kulaba kabaka, bwe ngenda mu UK bangamba bagala kulaba kabaka. Mulowooze ennaku 365 zonna kabaka taazimaleeko ng'ali mu kulaba bantu ate oba kabaka w'abantu alina omulimu omulala gwakola ogw'amaanyi ennyo gumufuula bize. Kabaka takola bakolera mukolere kitegeeza nti obudde obusobola okusinkana abantu n'okunyumyako n'abantu n'okulaba ku bantu be weebuli abo asobola obufuna. Nena yakulaze nakyo tekikola ki tekisoboka. Ekyo nene kibeera nga kyeraliikiriza nti ebifa ku Buganda yonna ne kabaka n'Obwakabaka omuntu omu yekka y'abimanyi. Abasigadde babirabanga bwe tubiraba babiwuliranga bwe tubiwulira. Kati nga batuleetera bidiversion tuleme kwogera ku nsonga enkulu nga zino mbutudde mu kwetaba mu biboozi byabwe ekyo tetujja kikkiriza. Mbasaba tusooke tumejalinge on majors. Bano banaabanga nabo tulabanga kyetagisa obbaanukula omuyi w'omuceere tali ampeke emwemu amala kuŋŋaanya lubatu n'anyiga nalyoka ateeka ekitole mu ttama n'agaaya. Bagiraba ekuŋŋaanya bawere bwe tunalanga kyetagisa obbaanukula nabo tujja bbaanukula olwanukula olwabwe. Naye tusooke tufokasinge ku nsonga enkulu mu ggwanga lyaffe nga Uganda ne Buganda. Kabaka ali ludda wa? Ekibuuzo ekyo n'abakungu kye baabuuziza Katikkiro. Mujuke nti Katikkiro yavaayo n'agamba fe abaali bamubuuza nti tuli batamiivu abaleekanira mu lumbe abatasobola kulemesa lumbe kugenda mu maaso. Kati ate be yasisinkanye abatali batamiivu nabo bennyini baafuuse batamiivu nga ffe nga baleekanira mu lumbe. Simanyi kati asigadde kwogera n'abaani bwe kiba nga ffenna ababuuza kabaka atuyise batamiivu abali mu lumbe nga n'abakungu bennyini bye tubuuza nabo bye baabuuzizza nabo batamiivu nga ffe kabaka agenda kwogera n'ani?